Ekisaawe kino eky'ennyonyi Lira kikozesebwa kumpi disitulikiti eziri eyo mu 8 mu kitundu ky'e Lango. Wabula singa embeera esigala nga bweri, eby'entambula by'ennyonyi mu kitundu kino byandigotaana. Abaddukanya ekisaawe kino bagamba nti abantu beddiza ettaka ly'ekisaawe nga bategeeza nga bwe baaweebwawo abakulu baabwe. Lira Municipal Council has unlawfully sold out, given out plots of land belonging to Civil Aviation Authority. Abasuubuzi bano era balina mu nteekateeka ya kuteekawo bizimbe basobole okukakkalabya egyabwe. Bano bagamba nti baaweebwa ekitundu ku ttaka ly'ekisaawe oluvannyuma lw'okusasula ensimbi eri abakulu mu lukiiko lwa Municipal y'e Lira. We have not been given land because we have been seated. We have been seated by municipal authorities. Wabula ekyokuwa abasuubuzi ettaka abamu ku bakulu ku Municipal y'e Lira tebakyegaanye. We identified some space in industrial area and we gave it out, but it is not airfield. Samwaneha akulira ekisaawe kino agamba nti aba Civil Aviation Authority si bakukkiriza abantu kwesenza ku ttaka eriri okumpi n'ennyonyi we ziyita. It's a little bit very surprising to see another set of plots of developments coming up in the buffer zone, in the buffer area of Lira Airfield.